leka enkya ya leero tutandulule ebigere tutandikire mu ggwanga lya Ukraine eno tugenda kunyumya ne ku mboozi ekwata ku ggwanga erya Germany. Zino zonna nsi zoyinza okugamba nti ziri mu Europe awo kyokka ng'ensi emu ku zino eri mu lutalo ekireetedde ddala amawanga gombiriri era okubeera mu lutalo kubanga omuliraano gwokya bbiri. Bano si bamuliraanwa nti nga bw'olaba nti bw'ova wano ogwa wali, naye oba oli awo mu birowoozo babadde basuubirwa okubeera abaliraanwa abawedde emirimu kubanga bonna basangibwa mu tundutundu erya Europe. Munnange bwakedde nawanca olunaku olwajjo eggwanga erya Germany gavumenti yennyini ye yavuddeyo nega nti weewaawo nga tubeera mu Europe naye tetugenda kukkiriza era bino kikafuuwe tetugenda kuddamu kukwata byakulwanyisa byaffe eby'omuwendo ebya ssente ennyingi empitirivu tuddemu okubigemulira eggwanga erya Ukraine. Tetugenda kukiddira n'akamu n'akatono era Ukraine toddamu kutubalirako bw'otuuka ku by'okulwanyisa ng'obyetaaga. Omulunyampuliza amawulire gano gabadde gantiisa bwe gagudde mu matu ga musajja mukulu Zelensky ow'eggwanga erya Ukraine. Olwaleero we twogerera eggwanga lya Ukraine liri mu lutalo kafungulankete wakati waalyo n'eggwanga erya Russia. Ate nga njagala okukubuulira nti Abarussia we tutuukidde olwaleero beezizibye era bakoze buli ekisoboka, ebibuga babitutte, bongedde okuwamba emyalo, bongedde okukuba ebifo eby'enkizo munda mu ggwanga erya Ukraine. Ng'era bwe wandibadde obalabala kino kye kiseera bwe kiba nga tekyayita nadda eggwanga lya Ukraine okubeera nga liweebwa buweebwa ebyokulwanyisa so si kubirijjako kubanga ekituufu kano ke kadde abazungu abo aba Ukraine we beetaagira ebyokulwanyisa n'okuyimirirawo okw'abasajja banywanyi baabwe nga bayimirira butenyeenya okulaba nga bawagira n'okusobozesa eggwanga lino bwe baba nga lyakuwangula eggwanga erya Russia bwe babbinkanye okuviira ddala mu mwaka ogwa 2022. Olunyampuliriza abasajja Abajamani ensonga gye bawadde yakubeera nti bwe batunula ne balaba ekyamazima tebakyayinza kulabawo mbavu n'emu eri mu ggye lya Ukraine eriyinza oddisobozesa okwejjawo eriri lyongere okuwamba n'okubamba. Abasajja abakulu ab'Ejamani bagambye nti kino tebakyayinza kyetantala wadde nga baali basazeewo okuwaayo nga bwe basobole okuyamba eggye lino naye nedda kabalinde waakiri wabeewo ekirala ekijja naye ebyokulwanyisa byabwe tebagenda kubiwaayo nga babiwa omuntu omunafu. Olunyampuliriza bano bakirabidde ku nteekateeka eriwo olwaleero amagye g'e Ukraine bwe galemeddwa okutuukiriza missions ez'enjawulo. Kale ekituufu noono yeekwasa bwekwasa Germany yandyagadde oba oliawo kubanga kibadde kimubeerako bulijjo. Germany ono yali yava ku nsonga zino ez'ebyolutalo naddala nga tayagalira ddala kubaako luuyi lwagendako naddala mu byobufuzi ebiri awo. Kyokka gy'oli abalamu bwe twatandikiriza olutalo bwe lwatandikiriza mu ggwanga erya Ukraine olwo Russia erumbye yatandika okuteteerwa n'atandika okukyamuukirira okukakana nga n'abamusokasooka bamubuulidde nti Germany ekisookera ddala ensimbi oziina era oli mugagga, lwaki toyambako banno abeetaaga obuyambi bwo? Jjukira Germany oyo obutafaanana na Ukraine. Ukraine abamuyambyeko okulwana ne waali olwaleero be b'omukago ogwa NATO ne Germany mwali era nga noono Ukraine mu byakaayanira kwe kulaba nti asobola okwegatta butereevu ku mukago ogwo ogwa NATO newankubadde nga kikyakaluubiridde bammemba abakirimu okukkiriza Ukraine eno ebe nga yeegatta ku mukago ogwa NATO naye ekyo ekyagala. Era amawulire gano bwe gagudde ag'obutaddamu kuwa ggwanga lino erya Ukraine ebyokulwanyisa bwe gagudde musajja mukulu Zelensky mu matu engalo azikubyemu makiikakiika naga nti bannange mwe mwatulagira wano okulwana era bye tulwana byammwe kakati ekibatuviisaamu tulyoke bwemagazza ng'embwa esudde ekyuma mutwagaza ki? Lwaki temwongera ne mutuwa ebyokulwanyisa ne tufuntula omulashi oyo ne Mungu n'afa Tabaali? Bwe mutatuwa abange mulese mutwanise mutusudde mu ntata. Mbadde nkunyumiza Germany lwe yasembayo
okulaba nga yeetaba mu bifaanana bwe biti. Ennaku ezo Germany yavaayo n'akwata tanka zimutasubwa. Zaali za kika ki? Tanka ez'ekika ekya Leopard 2 zimutaseka era zimutasubwa zakwatibwa abasajja bano Abajamani oluvannyuma lw'okukwatibwa ekisaasaazi nga n'amawanga gabataddeko olukongoolo nga bagamba nti abange mugyeewo ekyejo n'obukopi mukwate ebyokulwanyisa mubiwa abasajja batukubira abasajja abo. Olwo nno bagamba Germany ewe aba Ukraine basobole okukuba Abarasha. Emyaka gyekulungudde n'olwaleero mpaawo kinene nnyo kyatuukiddwako. Kyokka nga ate ezimu ku tanka zino Leopard 2 zaali za mutawaana, so nno ne Bungereza mu kiseera kye kimu nayo yawaayo awo Challenger 2 ne zijja mu ddwaniro. Wame mundu neeseka. Akati emundu bw'eseka abasajja Abarasha baazisalira amagezi. Era njagala kukubuulira nti nnyingi ku tanka ze Germany ze baawa abasajja aba Ukraine zaatuuka dda ku bijja by'abajjajja baazo, olw'ensonga nti abasajja baazifuntula ne bazireka mu kkubiro. Era kyekimu n'ezo ezaali zivudde e Bungereza. Kakati bano ne basigala mu gwebusami n'emagaza. Ekituufu okuviira ddala ku ntandikwa y'omwaka guno 2024 Germany ebadde esuubiza busuubiza mpozi n'okubaako ensimbi zezzeewo eggwanga erya Ukraine. Naye ekyamazima ebyokulwanyisa ebivudde Germany nga bwe yali yasuubiza nti egenda kuyamba eggwanga lya Ukraine n'omutima gwayo gwonna, bafunze ku nkobotokedde busa, kubanga tebalina kye baalabye bano ab'e Ukraine. Balinze pe maneya ne emye. Era musajja mukulu Zelensky bw'abadde ayanukula emboozi eno agambye nti ekyamazima Abajamani tebeeyisizza bulungi, olw'ensonga nti bano bakuumye essuubi. Babadde balinda bwe balireeta pe okutuusa Germany lwe bakyatudde nti tebagenda kuddamu kukola ekyo, kubanga tebalaba maanyi gali mu Ukraine ono gayinza baleetesa. Omanyi nannyini mufu yakwata awawunya. Kale mu mbeera eyo newankubadde nga bakuwa ebyokulwanyisa era nga naawe oli mweteefuteefu okubitwala, naye oteekeddwa okuba n'amaanyi ag'enkanidde awo okusobola okubikozesa. Naye nti okusinziira ku byokulwanyisa byonna ebiweereddwayo amawanga munda mu ggwanga erya Ukraine, mu butuufu tebikoze mugaso, tebiina mu luzungu kye bayita impact ku ggwanga erya Russia. Kakati mu mbeera eyo bano ne bafaanana bwe bato, naye ejjukira nti era musajja wattu Germany ono omunenya kitono, kubanga n'olutalo luno lugenda okutandika. Endagaano ze yali yakola edda ng'agamba nti talidda mu bino ebyakirwanire, ng'agamba nti taliddamu kulwanagana oba kwenyigira mu kulwana kwonna, okutuusiza ddala mu ssematalo ow'okubiri awo Germany ono baamukubanga era amukuba ye Russia, n'alayira nti taliddamu, aliba mwana wa mwana alimulaba nga azzeemu okwetaba mu bintu bino ebyokulwanalwana n'okwerwanyalwanyanga ebiwa by'omu kiraalo. Munnange kakati baganye nti tebagenda kwongera kubiwaayo, so nga ate baali babyetemye. Kakati awo wavudde obuzibu. Eggwanga lino erya Ukraine ligabira mu kyebikkwa nti abasajja balikoze obubi obutagambika. Ekituufu kiri nti Zelensky akuyise kumulyamu lukwe okuwedde emirimu, kubanga toyinza kutumbula ssuubi lya munno okulituusa awo ate n'omala n'omwefuulira nga gy'oli mwali temwateeso. Munnyampuliriza we bituukiddwe olwaleero ng'omusajja ono abadde mu kutalaaga ng'amba Zelensky pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine ali mu lutalo kati emyaka gitambudde 2022. Ojja kujjukira kati lengera gye tuli tugenda mu 2025, naye ono olwaleero ali mu kubuna mawanga. Ekisookera ddala ng'agasabira ddala galeme kumuvaako. Ekyokubiri ng'ayagala gamuwe n'ebyokulwanyisa. Ekyokusatu ng'ayagala ekituufu bamuwe omwagaanya ogusobola okukozesa ebikompola by'ayina olwaleero by'ayinawo, asobole okukuba ze bayita longo range zigwire ddala munda mu ggwanga erya Russia. Olwo nno ne Russia alyoka afeese ng'aba Ukraine bwe bafeesezza ebbanga lyonna. Naye bino byonna bibadde bikyamugaaniddwa ng'abasajja Abamerika bano ne bannaabwe bano aba Germany gattaka Abafaransa n'Abangereza n'abanywanyi abalala ab'omukago naddala ogwa NATO nga baga nti tetujja kukkiriza ekyo, bw'okola ekyo embeera ejja kuba enyaamuuse, togeza
era munange musajja wattu n'amajege okusingira ddala gadde geekuniza bwekuniza nga bwegerabe gakasuka kaawo mpozi gye buvuddeko emabega awo lwe bakkirizibwa ne bagenda balumba mpaka munda mu ggwanga eyo naye munange era babazza nabugisi mufungize. Kakati nga bino byonna Ukraine egamba nti ekibaleetedde basajja bazungu be bavuddeko embeera eno okubeera obwenkanidde awo. Kakati bw'atyo mumwa yagutadde mu nnyindo okwongera okulaga abazungu nti si musanyufu n'akamu n'akeddagala. Kubanga era ng'ogyewo ebyokusaaga omusajja ono abadde abalidde ku Towers missiles ez'eggwanga erya Germany nga ze zimu ku byasuubira okukozesa okulumba ng'ayita wala mu bbanga eyo ewala mu bwengula alyoka akuba eggwanga lino erya Russia bwe balwanaganya ekiseera kyonna. So ng'ate teweerabira nti Atkins ez'eggwanga erya America ezaamuweebwa era zeeze zaagaanibwa okukozesebwa okukuba ng'ayita waggulu ebizuka biryoke bigende ewala. Kakati n'omulungi ampuliriza ebigambo bino byebyo naye nga waliwo abalengera naga nti olugezigezi luno Germany lwetandise okukola n'olukwesikwesi lwandibanga lugenderere ng'eyagala kudda mu mbeera zaayo ziri ez'okwewalanga entalo n'okuwalampa abantu n'okuvangayo okuga nti beerwanyerwanye nti balabika awo we bandyagadde okudda kubanga we baali bafunira emirembe. Germany yali tekyakola bajeti era bajeti ey'ebyokulwanyisa ey'ebyokulwana n'ebyokwerinda eryawo kubanga baagigaana era nayo nekkiriza nti ebyokulwana ntayi odayiiri mbaale ffe tetukyalwana. Era matuweewuunye nti agamu ku mawanga agalina essente ensimbi ennyingi mu Europe awo ng'era bammemba ba mukago ogwa NATO. Jjukira NATO eno yateekawo etteeka nti waakiri bw'okola bajeti gwe nannyini gwe mmemba mu NATO bw'okola bajeti ey'ebyokulwanyisa ogikola n'ogiwa ebitundu 2 ku buli 100 Germany y'emu kuba aludde okutuukiriza kino kubanga ekituufu olw'okuba yali yeeteeka mu mbeera nga teraba waagiwalampa terabawo gwegenda kuwalampa era nga kabajeti k'ebyokwerinda ekolayo katono ebyokwerinda n'ebikwatira mu nsimbi ebyokwerinda n'ebikwatira mu mmere n'ebiringa nga bwe bityo naye nga bino yali ekyabivuddeko. Gwate tojjukira nti ne gye buvuddeko emabega gwali mwezi gwa mwenda era amawulire ne gawulikika nga gava munda mu ggwanga erya Germany eno nga bawera so nno ne gye buvuddeko emabega katono era baaweza enkolokooto naga nti agamu ku mawanga ge batagenda kwongera byakulwanyisa ly'eggwanga erya Isirayiri naye eri mu lutalo kakati erwana entalo eziwerera ddala yiiyo eri Lebanon ebakuba okufa obufi yiiyo mu lwananda lw'e Gaza awo Palestine yiri eyagala genda Irani kyokka nga weeva ereka essa abantu. Germany n'agamba nti bino bya kipumbaavu toyinza kubyetabamu n'osigala ng'okyalimu ensa. Situgenda kwongera ggwanga lino erya Isirayiri ebyokulwanyisa byaffe. Jjukira nti obutafaanana na ggwanga lya America amawanga nga Bungereza n'amawanga nga Germany kale gakola ebyokulwanyisa era gasuubula ne gagula ebyokulwanyisa naye waliwo amakampuni geeyambisa okutambuza ebyokulwanyisa bino bwe kuba kubitunda ne babitunda awo we baba balina okulaga kati nga ne mu Isirayiri eyo bwe guli Bungereza bwetyo bwekola kyokka ne Germany bwetyo bwe badde ekola gye buvuddeko emabega katono kakati baatuse ne bagamba mu September tebagenda kuddamu kukwata oba kukkiriza byakulwanyisa byabwe nga naddala bajeti eyitidde mu federal government balyoke bakwate ensimbi ezo bazidiibuude nga baziwe eggwanga erya Isirayiri newankubadde nga nabo banywanyi ba America nga te America munywanyi wa Germany ebyo ne babigaana naye bano kye baavuddeko okwogera bwe kityo obutafaanana ne kye boogedde ku ggwanga erya Ukraine nti bunafu bwe bugimisiza n'okulaba nga tewakyaliwo ssuubi yo Isirayiri baagenda nti bayinza kwetaba mu mbeera ya kitta bantu gye bayita genocide abajamani bano kaka nti ekibajjeemu Isirayiri eyitiriza okutugumbula abantu kale nno bw'obanga oyagala ekimale ate toyinza kubanga yeggwoomu kubajiwa ebyokulwanyisa tetugenda kufaanana America kuba America yo ekibanyidde ddala Isirayiri etta naye entakera babapokera byakulwanyisa bisobole okubayamba
mu ntabaalo zaabwe yate n'Abamerika tebatuuka dda. Amerika batuuka dda gye bali era nga bateekateeka byonna byonna ebinaabaawo balabe nga babyenyigiramu munda mu ggwanga lino erya Isirayiri. Yo Germany nenga nti ffe tukomyawo tetugenda bongera kubanga ekisookera ddala obutemu buyitiridde n'ekitta bantu tetugenda kwogerwako mu byafaayo ndinaffe twali kitundu ku nsonga ezifaanana bwe zityo. Kakati teweewuunya kiri ekya Ukraine kubanga kino kyekyasookereza kino kyekyasookereza mu mbeera efaanana bwetyo naye konna kugaana kyokka situmanyi gye binaggwera. Amawanga gano gafunamu oba Germany ne bwetayongera ku byakulwanyisa byayo tewali bano kye bafiirwa. Kyokka ng'oggyeko ebyokusaakiriza ne Germany okubeera ng'ensonga zino ezeesulubabbye ekituufu amawulire go gaafulumye ne gategeerekeka nti eggye lya Ukraine mu butuufu linaabuuse nnyo ensangi zino newankubadde nga bo aba Ukraine abo boolaba beekwasa Bazungu nti be babatuusizza okufeeba okwenkanaawo kubanga bwe baayingira munda mu ggwanga erya Russia balowooza nti oba oli awo banaabeerayo akaseera naye munnange bagenda okuvaayo kugaye baabaleeta na bugisi mufungize ebigwa tebirondwa naye ne bakkiriza nti ddala abasajja babasinzizza amaanyi. Kakati n'ensangi zino okumanya nga bano banaabuuse ebitagambika ekiseera kyatuuse ne bategeeza nti n'abasajja abasirikale ab'eggye ery'eggwanga erya Ukraine mu butuufu tebakyegoda era bangi badduse mu nsi yaabwe baleme kukwatibwa kukkakibwa kuyingira mu ggye lya ggwanga lino erya Ukraine amagye g'eggwanga erya Ukraine. Kakati kino kivudde ku mbeera abasirikale gye bawangaaliramu. Kigambibwa nti bangi ku bo mu butuufu batidde bameze akatengo ebitagambika buli we balaba bannaabwe nga mu ddwaniro bavaayo babaddiziza mu bbaasa abangi babaleetera ku bunnyo naga nti ntayi ewammwe waawo situgenda kuddamu kuyingira. Era kyategerekese omulunya mpuliriza nti abasajja bano ab'e Russia ab'e Ukraine wakati mu kwekangabiriza baasalawo gye buvuddeko emabega nti obanga amaanyi agawaka gabuze ng'abalwanyi b'eggwanga lya Ukraine beekwese n'abalala badduse mu magye bagendedde ddala eyo ewala mu mawanga ag'ewala kye bagenda okukola nabo tebajja kukaka kuba olw'okuba tewakyali gwe bawandiika olutalo terugenda kukomaawo kye bagenda okukola kabanoonye abanaabalwanirako bayita abacuba bamercenaries bajje balwane basasulwe ensimbi zaabwe olwo nno balyoke balabe ng'olutalo lwesindika okugenda mu maaso. Kyokka kyababuuseeko olunaku lwadde lwaggulo nti abamu ku abo bamercenaries abajja okulwanirako eggwanga lya Ukraine bamale baweebwe ensimbi abasajja abarasha babaguddemu nga kamunye bwagwa mu nkoko ne balyoka bakuba abo ne mukerere n'amwenya. Ekituufu njagala kubuulira nti abawerako bakkiridde dda ezira kumwa nga naye yabireese ye musajja mukulu Russia oyo gwenkunyumiza eyabalumba nakati akyabali munda muli alinga ngambiriza ngege munnange bano abaafudde ba mercenaries bategerekese nti baava mu nsi ezo ez'abazungu n'eggwanga erya Amerika lyennyini lyabaddemu n'abawera ba mercenaries abajja okulwanirira ku lw'ensimbi nga balwanira eggwanga lino erya Ukraine. Kakati bw'otunuulira eggwanga erya Germany nga bwe lyekwasizza nti bagenda kubongera yadde akuuma ne bekanaabakawagi akagenda obbayamba okuga nti balwane. Ekituufu amazima we gali nti amagye gano gaserebye nnyo bye gataserebangako so nga ate gaali gatandisizza maanyi naye baba Ukraine olunwe balusonga mu bazungu nti be babaleetedde okutuuka awo kubanga ne bye basobola okukola babibaganye ne bye bamanyi okukola abazungu baga nti leka togeza ne weeyongerayo ensonga ejja kuba esusse obw'omulamuzi so ng'eno bambi bakubwa. Kyokka era waliwo bajeneraali mu mukago ogwa NATO mwe baavudde baakulembeddwa musajja mukulu Haraji Kujati ono yali jeno mu ggye lya NATO yavuddeyo n'ayongera okutegeeza nti abange muve mu kunaanya ebigambo ebiri ku ggwanga erya Ukraine NATO lyerabika nga lyejja okugwa nalyo bigenda na kugiswaza kubanga bakoze research kuyita okunoonyereza kumaze emyezi egyekutte 3
nga banoonyereza oba ddala wakyaliwo essuubi ku ggwanga lino erya Ukraine okubanga likyeyongera mu maaso lifune embavu esobola okutwalaganyamu eggwanga erya Russia. Naye okusinziira ku bye bazudde bano abakulembeddwa Haraje Kujati bategeezezza nti ekyamazima n'owuwa omusalira omusango ne gumusinga waakiri n'omala oliwa. Naye bwe tuntunulatunula tewaliwo lugendo bano bannato beboogera tewaliwo lugendo luyinza kuvaamu maanyi gayinza kwebeera n'okubeera abantu naddala amagye agalwanira ku luuyi ery'eggwanga erya Ukraine. Kakati ono naga nti naddala ekitundu okusinziira ku research ekya Donbass ekituufu kyonna okusinziira ku kunoonyereza kwabwe bazudde nti ebula kaseera katono nnyo nnyini ddala eggwanga erya Russia limale likigatte ku bitundu nga Crimea bye baatwala edda n'ebirala bye bazze balangirira nti kino bagenda kitwala nga tewali yadde okumenyeka, kubanga bw'otunulatunula amaanyi ga Ukraine galina engeri gye ganafuyeemu ne gaba nga tegakyali maanyi. Kaakati banafu ba luboje abatalina gye bayinza kutwala nsonga yonna. Ebyo byonna bw'obigattagatta oddamu okwanukulwa eggwanga erya Germany erivudde mu nsonga zino ez'okuwaayo ebyokulwanyisa weewaawo nga baali babisuubiza ne baga nti situjja kugwa na kintu kigwa, leka tuleke n'abalala oba oliawo bajje bwe banaaba baagadde batandikire awo, ffe situjja kuswala bwenkanidde awo. Kale nno omulunya mpuliriza olutalo luno olwatandika ng'olusaaga mu 2022 nga Russia erumba Ukraine mwattu ne lufuuka namulanda bwe rutyo ate laba bwe luyinza okulemera abasajja ku mabega, so nga ate Abamerika abo boolaba ne banywanyi baabwe babadde baluyinamu essuubi era ensimbi bawaddeyo muzindo okusobola okwetakkuluza ku basajja bano Abarussia.